Tukkirizaako nnyo ku 98.8 Radio Wood Radio y'omuntu wa bulijjo ne ku www.radiowoodfm.com abali emitala w'amayanja mwenna tuba tubafuna bulungi nnyo nammwe ne mutufuna bulungi nnyo ku mitimbagano gyaffe YouTube, Instagram, Facebook ne ku TikTok. Oba otusangayo enteekateeka zino nazo n'ozigoberera bulungi nnyo nga teziriimu wadde akasaaniiko konna. Nze Mulangira Kalema atereddewo tugguse n'enteekateeka yaffe ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda. Sibeera nzekka, mbeera ne Ndawula Luberito muzzukulu wa Nviirimbi, PK Plus Kabanda kigemuzi waffe, Jesse Mukwaya y'oyo atuteeka ku mutimbagano n'oba ng'otugoberera, ate ne DJ Daniyo n'abeera ku gw'okututereeza amaloboozi. Abaana abo n'obawulira bulungi nga basoma. Ne tugenda ne bannaffe aba Balekevu Restaurant. Balekevu Restaurant ne tuteekerateekera ababbinkanyi bano ne bajja mu bbinkaniro wamma gwe nga baggumivu bulungi nga baggumidde. Banyi basiiba ku ssomero eyo kati yo Balekevu naye batuukako wano nga yabeekiise dda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sijja kukoowa kugamba nti Balekevu kirabo kya mmere. Tuli awo ku Hobart Street okuliraana Vienna Guest House oba Ntovu Corner, awo wennyini okkako ku madaala ojja kuba otuuse ku kirabo kyaffe eky'emmere. Tufumba ekyenkya mu budde, tufumba ekyemisana mu budde, tufumba ekyeggulo mu budde. Ekyenkizo ekirala ekyokulya kyo tusobola n'okikutuusaako oba otudde mu ofiisi yo oba wumba butudde wonna okuba bukubi ku 0753 maneja Abudu n'alyoka akikolako mu bwangu nnyo. Mwebale nnyo management ya Balekevu, mwebalire ddala okubanga buli kiseera tubeera nammwe ne tutambula nammwe. Mu mbeera eyo tubeera ne bannaffe bano. Bannaffe abo si balala okuggyako bannaffe aba Senior Computer Services International. Bano nno nga basangibwa wali mu Nnyendo ku Jagenda Complex. Bakutegeeza gwe omuyizi amaze P7, omuyizi amaze siniya ey'okuna, omaze siniya ey'omukaaga nti bagenda kubeera nga bakutendeka era bakubangule mu masomo ag'enjawulo ku mutendera gwa certificate. Balina certificate mu Computer Science, Information Technology and Computer Applications. Balina certificate mu Website Design, Secretarial Studies and Office Management. Balina certificate mu Phone and Computer Repair and Maintenance. Balina certificate mu Business Administration. Balina certificate mu Graphics Design and Video Editing. Balina certificate mu Accounts and Finance Management. Balina certificate mu Electronical Engineering. Ate nga mwattu basomesa n'ennimi ez'enjawulo omuli Olujamani, Olufaransa awamu n'Oluswayiri. Balina nno n'enkola ey'okusomera online oba ey'okusomera ku mutimbagano ng'ate mwattu bakuyambisaayo n'ekaddata akatonotono n'osobola okubeera ng'osoma buli mwezi. Balina courses endala ez'abannaffe abo bataamalako P7 naye nga zibafuula okubeera ab'omugaso mu ggwanga lino. Basoma buli lunaku, kiyite daily program, basoma ku weekend, basoma akawungeezi oba giyite evening program, n'abo abasoma mu mpumula holiday program. Kaakati ebibuuzo bakola bya Wubutemu naye nga basangibwa ku Jagenda Complex wali mu Nnyendo okuwandiika abayizi kugenda mu maaso. Bakubire ku 0759 82 24 oba ku 0773 27 657. Beebo bannaffe beeyune ofune ekirungi. Omwana mutwaleyo asome ate ne kaddata kaako owulidde bakakuwaayoko n'okola ki? Nga nno tetunnatandika kabbinkano kennyini tusunsudde tuyingirira omutendera omulala oguyitibwa vaawo mpitewo era twakalondobamu abayizi abawerera ddala. Omutendera guno tugenda kugutandika ku lunaku olwa Mande. Olunaku olwa bbalaza tugenda kuba tugutandika omutendera ogwo tulabe nga tutambula nagwo. Mu mbeera efaanana bw'etyo njagala okutegeezaako nti ku lunaku olwa Mande ng'ennaku z'omwezi 9 bano be bagenda okutuggulirawo omutendera ogwo ogwa vaawo mpitewo. Tugenda kubeera ne Ssemakula Savio okuva ku St James Vocational Kalugulu, Nabiwemba Proso okuva ku Classical Senior Secondary School wali Enzizi Mbamukulu Hudu Kamya,
Nanchapros Isaac Newton Secondary School ne Sekyanzijola mu Masaka Citizen mwe mutuggulirawo omutendera ogwo ku lunaku olw'Emmande oba ku lunaku olwa bbalaza. Ku lunaku olwokubiri tugenda kubeera ne Lukanga Samuel Kabwoko Church of Uganda, Serugo Andrew Malongo Baptist Secondary School, Jumba David St. Stephen's Kyotera ne Semuju Alex Masaka Citizen olwo lunaku lwakubiri. Ku lunaku olwokusatu tujja kubeera ne Nnaabagereka Esther Kabwoko Church of Uganda, Nakalema Juliet Matete Comprehensive, Nakachwa Benita St. Dennis Makondo, n'omu ku babbinkanya agenda okukwata ekyokubiri wano olwaleero. Ogenda kujjanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga lugenda kuba lunaku lwakusatu. Omu ku babbinkanyi mmwe abali wano agenda okukwata ekyokubiri. Ku lunaku olwokuna tugenda kubeera ne Namuyanja Pros Isaac Newton, tubeere ne Kayesu Keren Matete Comprehensive n'anaakwata ekyolubereberye olwaleero kuba tujjako babiri naye agenda kujja ku lwokuna n'ennaku z'omwezi 12. Olwo ku lunaku olwokutaano tubeere ne Ssenyomo Mike, St. Monica SS, Kajoba Vincent Bukalasa Minor Seminary, ate ne Kaggwa Peter Uganda Matters Senior Secondary School. Wano ku lunaku olwokutaano ababiri ab'enkya anaakwata ekyokusatu manya ekyokubiri tugenda mmuteeka ku lwokuna ate anaakwata ekyolubereberye ajje ku lwokutaano. Olukalala luno tugenda tuluddemu mu pulogulaamu zaffe zonna, buli muntu ategeere olunaku lwagenda okujjirako. Obubaka bw'abakulu buli gwani oja kwogerako nno nnyo Kivumbi Boniface n'amaanyi tuwulire Kivumbi omusajja eyeddira muzzukulu wani oviiridde ku ssomero ki Archbishop Kiwanuka ssomero gumivu nnyo. Tusaasagala oyogere nga olitiirire, yogera nga oli muggumivu ng'eddoboozi liggumivu. Bakuzaala ku kyalo ki? Era okyagaanye okuggumira Kivumbi. Maama ne taata gye bali? Olowooza tebakuwulira batumireko? Tumiddeko maama omukyala Nakyumba Buleti wamu ne baganda bange. Tumira ne kubasomesa ba Archbishop. Ntumirako n'abasomesa bonna abatukolamu omulimu ogw'enjawulo wamu n'abayizi bannange bonna bensoma nabo ku ssomero. Tumira Father Kisekka. Ntumirako omukulu w'essomero Reverend Father Aman Joseph Kisekka. Kale kaakati buno bye bibuuzo bye walonze si bye bino kuliko nnamba emu. Tusoose na kuwandiika. Wandiika ekigambo kino nga bwe tukyogedde baabyogerako. Ba A Ba Ya O Ba kati lekera okubeera ennyingo ebaddeko ga wano n'okuwangala abadde wasookawo wangala. Tuwandiikire kino anaafugika A Na Aiza Nabansasaana Pa A Ga oyo kasita owulira ng'akonye ku mmeeza ng'omanya wano wabaddewo n'okola kale oba owandiisa ekigambo kika tugende mu bisoko. Kivumbi, ekisoko kino kitegeeza ki? Okusiba ebikutuka. Okusiba ebikutuka omuntu okola ekintu nga tebivaamu bulungi byayagala. Wakayima waali amulonda yogera erinnya lyo. Mukenya Job Wakayima. Kukola bintu nga tebijjanze. Wakayima Mawanda Daudi. Mawanda kola bintu nga tebigguka ssebo. Wakayima Ndawula Nicholas. Oyiya naawe. Yiya Ndawula tuwali. Sebo okusiba ebikutuka wakola bintu nga tebijja. Nedda kuno kuba kukaddiwa nnyo obwale nnyo. Ne bagamba Ndawula byasiba bikutuka. Naye tonnaba kubisiba okyali mwana muto. Era sikwagaliza obisibe essaawa zino. Kale katugende ku kibuuzo ekirala tomuwa. Ekibuuzo ekyokuna.
kuno ne gye nnava Kisoko kitegeeza ki? Wakayima Kwayima Mawanda Dawudi. Mawanda Kuno ne gye nnava Kisoko kitegeeza nti omuntu singa aba alina gye yava kino ekisoko kitegeeza kwe kulaga obunene bw'ekintu oba obugazi bw'olugendo. Ekintu kikyali kinene kuno ne gye nnava. Katugende ku kibuuzo ekyokutaano. Kino nakyo Kisoko kitegeeza ki mukulu Kivumbi? Okutunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu. Kitegeeza Wakayima Wakayima Ndawula Nicholas. Ndawula bw'owanika omukono oyogererawo n'erinnya lyo otyo. Ssebo ekisoko ekyo kitegeeza okola ekintu nga weewaliriza. Okola kintu nga weewaliriza ne bakuleetera n'akakoko akafumba obulungi ne weewaliriza olyeko. Nedda Mawanda Ssebo ekisoko kitegeeza kwewaayo okukola kintu n'omutima. Buli kintu kyonna osobola okwewaayo n'okikola. Kwewaayo okukola kintu n'omutima. Mukenya Job Wakayima kola kintu n'obumalirivu. Ate tubirabanga bye bimu. Nedda mwenna tetubawadde. Kuno okukola kintu kizibu ennyo. Ekintu ekizibu ennyo kwe kutunda omwoyo ng'enkoko emira ki? Kwata namba 2. Namba 2 gwani? Nze Ndawula Nicholas. Ndawula Nicholas ovidde ku ssomero ki? St. Paul Kyanukuzi Secondary St. Paul Kyanukuzi. Ova kuzaala ku kyalo ki? Nazaala ku kyalo Buziranduulu. Buziranduulu. Mu Ggomola y'Ekisekka. Disitulikiti y'e Lwengo. Maama ne taata gye bali. Maama ne taata gye bali. Tebakuwulira olowooza. Bampulira. Ebakuune kuba. Mpulirako maama wange omukyala Nabuke era Noola. Ne taata wange omulongo Kato George William Ssewadda. Tumirako omukulu w'essomero lyange omukulu Magala Achilles. Bayizi bannange bensoma nabo. N'abantu be twangala nabo eyo ku kyalo. Awamu n'omulongo Kizaaki Musawula MP2B. Kale ne bano bakugambye nti tobaswaza mukulu Mawanda, ono ye Mugerwa Shafiiki, Kikumba kitegeeza Kikumba nickname. Wasiniya ya mukaaga agambye tomuswaza akwagaliza buwanguzi. Nakibule Bridget Siniya ey'okutaano agambye nti kabulaaza bakwate empolampola naye ojja bawangula from team metal. Bano babyuma. Nabo bakwagaliza buwanguzi. Entambula yiyo bagikuwadde. St. Paul Kyanukuzi students wishing success to Ndawula. Ono ye Yawe, Katongole, Lubowa, Lwebuga, bonna basiniya yakutaano bakwagaliza buwanguzi. Kakeeto William, wisdom comes from God. Tobatya. Entambula yino ezitowa nno baaba basajja. N'atukwasa Bridget n'erinnya oliwulidde entambula era gy'ataddemu yiino ezitowa. Agambye tomuswaza. Bankosa bano baganda nkoba za Mbogo Students Association aba St. Paul Kyanukuzi bakulembeddwamu ssentebe ne sipiika Kaggwa Ashirafu bagambye nti tobaswaza. Kasaga Ashirafu ne Kibirige Bright ab'oku St. Paul Kyanukuzi bagambye ffe tuli mabegawo. Ssemugwanyi Alex Siniya ey'okutaano HP2B. Kale katwagaliza obwekipi obulungi agaye totuswaza. Madamu Irene olulimi Oluganda agaye nti mutabani munnange ndi mabegawo. Buno bubadde munda ndowooza simanyi oba kituufu naye kyekyo nga bungi. Ono ye Namuwonge ye Muwonge Edward Ssaabakristu Ssaababbinkanya ddako. Kale akwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba ye Mulika Emmanuel Jackson Dormitory Captain akwagaliza buwanguzi. Nassaazi Winnie okuva mu kibiina ekyokuna akwagaliza buwanguzi. Joseph Kabanda ne Nasuuna Winnie mu kibiina ekyokuna bakwagaliza buwanguzi. Abayizi b'olulimi Oluganda nabo bakwagaliza buwanguzi. Kuliko Lubega Rosias yabakulembedde. Ndawula ffe tukwagaliza buwanguzi. Yes sir. Naye ke tutuuse ku mmeeza eno kati twawukanye. Yes sir. Njagala oyatule bino eddenge
da izanamasa sana na gane bakuwe busatu. nyanza nyose Ekibuuzo kye ekyokubiri era nakyo kyakwatula okuggulawo. ka wu ga izanamasa sana wu la wane o bakwongere busatu. nyanza nyose kirabika onsibiddeyo enkalu katugendeko mu bisoko ndabe wenkufunira. Ekibuuzo namba 3. Okulinnya ku lutalo kisoko kitegeeza ki? Sebo ekisoko ekyo kitegeeza buzibu. Kyakulina nange nkusibye enkalu. Wakayima Kivumbi. Okulinnya ku lutalo kuba kukumya kulukomya ne lubbwa. Oteebye bulungi. Wakayima omulala. Waliwo wakayima omulala. Tewali bawe ekitoofu. Ekyo kitegeeza kuwangula lutalo. Luwangula. Olutalo twalulinnyeeko. Ekibuuzo ekyokuna. Okusekulira entungo oba okusekulira entungo ennyuma kisoko kitegeeza ki? Okusekulira entungo ennyuma. Okusekulira entungo ennyuma. Sebo ekyo kitegeeza kola bintu nga tebivaamu. Wakayima bawe ekituufu. Ekyo kitegeeza kutulugunya muntu. Ekyo manyi n'abali ku lutaaya ky'oku wansi wano babadde tebasobola kiddamu. Ekibuuzo ekyokutaano. Okulya mu lulime ne mu luzise ekisoko kitegeeza ki? Sebo ekyo ekisoko kitegeeza kubanga muntu toyina ludda. Sebo ekyo ekisoko okuliira mu lulime n'oluzise kitegeeza kubanga toyina ludda. Butaba na ludda tuwadde busatu. Neyanza nyose. Kale tweyanzege mukulu terera bulungi kwaha wani Bukenya Job oviriddewa Vide ku St. Denis Makondo. St. Denis Makondo oba kuzaala ku kyalo ki? Bazaala ku kyalo kito mu disitulikiti y'Erwengo. Maama ne taata gye bali? Otandikira. Tumirako taata wange omwami Sendayiga James. Wamu ne mukyala we maama wange ayitibwa omukyala Nakayima Veronica. Netumirako ekyemuwafu omulungi omwami Segawa Gerard awamu n'omusomesa wange owa Luganda mwami Senkima Frank. Kale ne bano bawulirize agambye nti nze Kikulumya Timothy muganda wo nkwagaliza buwanguzi bwereere mutabani wange omulungi nze Sendayiga James taata wo nkwagaliza buwanguzi era toswaza essomero lyo. Ono ye Nalubwama Faith senior esooka, Nakibuuka Sharon senior esooka, Namutebi Patricia senior esooka tukwagaliza buwanguzi mu kabbinkano kano. Ono atutegeezezza nti ye Omumbejja Nakayima Veronica ayagaliza mutabani we obuwanguzi. Mwana wange tonswaza. Ono agambye nze Waliggo Oscar nkwagaliza buwanguzi era totya ojja kuwangula. Nkuwaddeyo ez'amazzi era nentumirako maama wange ne sisita wange Milta nentumirako n'abayizi ba St. Denis bonna abagiriko essaawa zino nga Kalikaawe Fred, Ssenyonjo Emmanuel naga nti asigadde Oscar owa siniya esooka. Nziriramu erinnya Bukenya Judy Job. Erinnya eryo Job lyali lya nkizo nnyo emabegako wano. Naye kale Bukenya tukambudde bwe tuti. Kiwandiike nga bwe tukyatudde. Nalwemanyidde. La wa ma na ya nenna wano wagireseewo emabega zaabadde nabbiri. Kale tugenze ku kibuuzo ekyokubiri awo tebakuwadde.
Okumaazisa. O, Ka, U, Ma, A, Za, Yi. Nedda olimba. Awo nawe tukuwaddeewo azibadde ziwangaala. Katugende mu bisoko eyo tuveeyo muko omanyi ba Bukenya bonna baba bakoddomi bange. Okwesala akajegere kisoko kitegeeza ki? Okwesala akajegere Wakayima Kivumbi. Okwesala akajegere kitegeeza kuyomba. Abitaddewo wano Kivumbi muwa akabonero. Naye waliwo tuga nti ye muntu okunyiiga ennyo nga n'okuyomba ayomba nnyo. Naye engeri gy'otaddeko okuyomba kale bati wali ayomba nga tanyiize. Katugende ku kyokuna. Wano tubeera bagundi nnyo balabalaba. Okwewanika nakyo kisoko kitegeeza ki mukulu Bukenya? Kitegeeza kubeera n'amalala. Malala era kisigala tikitegeerekesa. Mawanda kitegeeza omuntu okwetwalira waggulu. Lwaki ate Mawanda tusobola okumuwa kubanga kweku Mawanda tumuwa akabonero kuba kwekuza ne wejja kumutendera kwe wandibadde ne wessa kumutendera kwotali kubanga ebintu bino tuba tusomesa bantu. Bakiwulidde? Obudde okubulabira mu mulyango nakyo kisoko kitegeeza ki? Bakuwa obubonero busatu. Tweyanza nnyo tweyanzeege twala omukulu oyo alina obubaka. Ndi naawe se Mawanda lindako Mawanda atubuulire gy'ava. Erinnya Mawanda Dawuda va ku kyalo Kisaabwa mu luka gw'Ekisiita mu ggombolola y'e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Odde ku St. Peter's College Ekisojjo. Era nga ntumiddeko Mr. Director Nsubuga Mike nga ye kansala wa Kibinge. Nentumirako kitange ne mmange mukulu Mawanda John Ekisaabwa. Nentumirako mu kansala Ndawula Patrick. Bayizi bannange aba senior 4 n'essomero lyonna okutwalizaamu erya St. Peter. Waliwo omusajja oyo gwe bayita Kizito owa Brilliant Primary School St. Kizito omumanyi? Kale n'omundabira ng'omulabyeko. Kaakati tugenze ono agambye ye mukulu wa Lusansa Joseph Ekisaabwa agambye tonvaamu. Tuli wamu ne bakandidates bonna aba senior ey'okuna. Bano bayizi okuva mu senior ey'okusatu St. Peter's College Kisojjo mulimu Naalinnya, Nakakande, Nakivumbi, Nabuyondo, Kimuli, Mayengo, Namuwonge, Nabyayi, Lilian n'abalala nti mwana gwe ne ssente za Timothy totuswaza. Anti Tina Ekisaabwa akwagaliza buwanguzi bwereere. Lubega Paulo omusomesa w'Oluganda ku St. Peter's Kisojjo awamu ne Director Nsubuga Michael bakwagaliza naye ya Director ogiwulire ezitowa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye Director ate yeegase n'omusomesa kyekinnumye. Nze muganda wo Njawuzi Augustine senior ey'okusatu nkwagaliza buwanguzi era tonswaza. Baba Jjuuko Peter Ekisaabwa akugayita omuswaza akwagaliza buwanguzi naye abaaba nzito. Ntaata Mawanda John Ekisaabwa atambuza mutabani we eyataata egizeegizeemu katono naye mutwale. Mawanda ani yabikulondedde bino? Nze yabirondedde ssebo. Kale nga bwe wabironze nange kambikuwe. Akabutamo yatula. Akabutano. Akabutamu. A, Ka, A, Ba, U, Ta, A, Ma, ne U. Bakuwe busatu Mawanda.
Ekibuuzo kyaffe ekyokubiri Kakobogo Kyekyo Sebo nsakunziriramu ku ekyo. ekyokubiri ky'ogamba Yes sebo. Kakobogo Ka ba ne bw'okomaawo komaawo otandise ne ate nga kugambye Kakobogo. Tugendeko mu bisoko. yes sebo. Emirimu okukoma mu bulago kisoko kitegeeza ki? Sebo kitegeeza muntu kumenyeka nnyo ng'akola emirimu nga mingi. Kumenyeka nnyo. kati kano kasembeyo kooba omubeera Weeredde nti emirimu okubeera mingi. Omuwadde awo. Tugenze ekibuuzo ekyokuna. Yes sebo. Okwetyabira akalimu obuwuka kisoko kitegeeza ki? Sebo kitegeeza muntu kwereetera bizibu. Twereetera bizibu. Tukuwadde busatu. Mbweyanze sebo. Ekibuuzo ekyokutaano. Yes sebo. Okulera engalo kisoko kitegeeza ki? Sebo ekisoko kitegeeza muntu kubeerawo ng'atudde nga talina kyakola. Utabaako nakyokola. Tukwongedde busatu. Mbweyanze sebo. tweyanze omulungi awuliriza genderawo n'ekivumbi wuuyo yali kungulu mutwale n'ekibuuzo kye ekyomukaaga. Kivumbi weetegese mutwale. Kivumbi naye bw'onooyogera enfola nze nkyakuliko njagala okangula eddoboozi. Tuli mu ngero. Akuliira omuwemba. Malayo. Lugero malayo. Wakayima Wakayima Mawanda akunywesa enkenku sebo. Akunywesa enkenku bakuwa akabonero. Ekibuuzo kyo ekyomusanvu. Akuma ebijanjaalo. Akuma ebijanjaalo. Mawanda era tetujja kuwa katuwe ku Kenya. Akuwonya mbugu. Tereza. Akuwonya mbugu. Tereza. Akuma ebijanjaalo akuwonya mbugu. Olugero lwonna twagamba tetulwawula. Alinamu Tereza tewali mbawo ekituufu. Akuwonya mbugu. Si mbugu. Awo bukuleese lugero lulala ebeera mbubu wawangaala. Ekibuuzo kyaffe ekyomunaana. Akusindika okuwoza. Akusindika okuwoza. Wakayima akuwerekeza muwanga. Akuwerekeza. Yogera nga weekakasa muwanga. bakuwadde akabonero. Katugendeko wamma mu byobuwangwa. Ekintu bwe kivunda ennyo Omuganda akiyita atya? Sekavundira se. Obudde bwo Wakayima. Tubawo ekituufu. Kiba kigungu. Ekibuuzo kyaffe eky'ekkumi. Ekita oba eryato bwe bitalongoosebwa bulungi. Ompulira? Nga bibaddemu omwenge omuganda. Ne bitalongoosebwa bulungi. Bivaamu olusu. Luyitibwa lutya? Wakayima Mawanda Mukulu Mawanda. Sebo tuluyita olukaala. Nedda. Bawo ekituufu. Temulyawo kintu kiyitibwa obukuku. Waliwo n'olugero olulala lwesaagala bagamba kuba luli wano. Kale tweyanziza nnyo tweyanzeego omulungi awuliriza tukyatambula n'ababinkanyi bano naye leero bano baakawolawola bakwata mpola oba ebibuuzo bye byazibuwadde simanyi. Naye mukulu ani? Ndawula. Muganda waali wano akusimbyana ye Mukama yamuwa akusimbyana naye kankutwale n'ebibuuzo bye 5 ebirala. Ngero olusooka Ssekirevu tekyenyenyeza bwereere. Wakayima Mawanda Mawanda alina kyalya. nedda.
bwe kyenyeenya nga kirya so singa alina kyalya. Tugenza ku kibuuzo ekyomusanvu. Ssekikubo kitutte ente malayo. Wakayima Mawanda n'omusumba gy'omusanga ssebo. Kikoma wano nno si gy'omusanga gundi akyerabidde n'omusumba oba n'omulaalo wookoma toyongerako toba tomuwa. Ekyomunaana lugero nalwo Ssebabi Omugolo nnyina. Eyo teeba ekirala. Wakayima kabbinkano keeko munaakalojja naye nga tugamba nti Ssebabi tebazza mwoyo. Tugende mu byobuwangwa. Ekigambo kino kitegeeza ki? Enteeka. So enteeka gwe omwenge oguba gukuze. Omwenge nga gukuze nnyo. Waliwo amulonze olulimi nedda awo tuba tukusazizaamu. Wakayima Mawanda Daudi. Otwenge otuteesa obulungi baaba nga tetulimu nankanja tobawa bonna. Ono ye muwala okufumbirwa nga talabanga musajja. Tugende ku ky'ekkumi. Mukulu ani Ndawula y'omuwala abeera awo ku luggya nga tafumbirwa n'akula ayitibwa atya? N'ebyokulabirako weebiri. Wakayima wamma n'ebyokulabirako weebiri. Ayitibwa Kibu Semukuyege. Genda wamma ku musajja oli mukoddomi wange mu Kenya omutwale. Kibu Semukuyege mumutegedde. Owengabi wankubadde onaga nti oba mukoddomi we naye nze tugenze mu ngero. Oteredde bulungi. Omulyaza amaanyi alya gwasinze. Malayo. Wakayima tewali bawe ekituufu. Ensega tegwa ku mulamu oba ensega terya mulamu. Ekyomusanvu nkuwaabidde. Wakayima Ndawula nkuwaabidde takuviirako awo. Bakuwa akabonero. Ekibuuzo ekyomunaana ennindiriza. Yassa Ssemitego. Tereeza. Ennindiriza yassa Ssemutego. Tereeza. Wakayima Mawanda. Ennindiriza yamezza Ssemitego. Yamezza Ssemitego bakuwa akabonero. Eyo tuvuddeyo Wengabi katugende mu byobuwangwa. Omuguya kye ki? Omuguya eba mmanbantu. Bakuwe busatu. Enswa ento eyitibwa etya? Ssebo enswa ento eyitibwa entakke. Entakke bakuwe busatu. Obijjawala. Muko obijjawala. Mukulu ani Mawanda si kye kino bwe tugenze. Tugenze ku namba 6. Namba 6. Endege ziba nnyingi malayo. Busatu. Ekyomusanvu amagezi muliro. Baguzikira okulona wa munno.
wano Wakayima Bukenya Okukubulewo guno Kivumbi oguzikira guno na wamu. Oli kyayogedde bwe guzikira ogujja. Tugende ku kyomunaana. Wango tabuukira bwereere malayo. Ng'alina ky'alabise. Nedda teeba ekirala obudde bubwo. Ng'alabye ennyama. Wakayima tewali buli kiseera nti abadde andidde. Katugende ku byobuwangwa. Kino abakyala be bakikozesa. Omugondooli kyeki? Omugondooli. Sebo kino ekitambaala kye basiba mu ggomesi. Teeba kirala. Wakayima baanamu. Temumanyi mugondooli? Mukama Katonda. Twakiziirewo dda. Kyekyayi ekissibwa mu ntamu nga basaaniika. Kisooka ku mmere kwennyini ne bateekako endagala naye baba bajjula kye basitula endagala zonna ne naddala ku zivaako mmere ey'emikolo. Katugende ku ky'ekkumi. Abakomaga bwe baba bakuba olubugo olubisi mwattu luvaamu amazzi gawe erinnya. Obuleebo busatu. Tweyanzeege kaakati nga babateekerateekera bwino tugenze ensoose wa mukulu Kivumbi. Katugende mu katuusa. Weddira ki? Nonge Sebo. Mulimu ki omukulu ab'engonge gwe bakola embuga? Sebo bali mu za Kabaka. Ssaabasajja n'akuwulira oba Katikkiro. Wakayima Mulimu gwa kukomaga. Wakukomaga oli gw'obuwa obubonero busatu. Ndawula. Kamu manye mbadde mbugabye bungi kamu. Ndawula ndi wuwo. Weddira ki? Neddira mpologoma. Akabbiro ngo. Waliwo erinnya lye mutuuma mu kika ky'empologoma eribayita luwaga. Liva ku ki? Wakayima tewali. Erinnya lyava ku muggo jjajjammwe Namuguzi Ssebuganda gwe yattisa empologoma. Okitegedde? Era yagamba guno si muggo wabula ngenze wa muko wadde oli muko. Muko muli mutya? Yitulise. Kozi weddira ki? Eddiranga bisibo. Akabbiro kali kutandika kutwala. Akabbiro jerengesa. Tubuulire obutaka bwammwe gye buli. Sebo gisangibwa Buwanda Mawokota. Mukola mulimu ki mu Lubiri? Sebo ab'engabi ensambo mulimu gwabwe kusena amazzi ga Kabaka n'okulunda ente ye. Tolabe ng'eyo bakola ki? Muko ekibuuzo ekyo kigaanye. Wakayima Mawanda Daudi. Awo sijja kugira kubanga akikubye kyonna n'akizza eno. Naye muko assa ebibuuzo bibiri tumuweeyo akabonero kamu kuba mubuuzizza bingi. Okitegedde? Naye mbadde mbulina kubuuza kimu. Kamu. Ani? Mawanda Daudi. Mawanda weddira ki? Sebo oli musajja mulangira. Oli musajja mulangira. Owaawa ova mu Ssekabaka ki? Sebo nsibuka mu Ssekabaka Kiggala ow'okutaano mu Busire Ddambwe. Ova mu Ssekabaka Kiggala. Mpaayo ekimu ku byafaayo ebyakabaawo ku masiro ago aga Ssekabaka Kiggala Eddambwe. Byakabaawo wano jjojjojjojjo. Sebo amasiro ago gaayokebwa Sebo. Teeba ekirala. Wakayima
Ndawula Nicholas. Amasira ago gakwata omuliro. Ate waliwo agajja nga tikutte muliro. Ekisooka babbayo ebisigalira bya Ssekabaka ne babissa. N'ettaka eryo baali balibbye era baalirwanirira bulwaniza okulizza. Okitegedde? Bannange mutegeere ebifa ku bika byammwe. Kati tugenze mu katuuso ka bwino. Bwino obubonero 10 bubwo. Olunaku olwo twasula njala ng'emmere gye twali tusigazza tugikasuse ku lwazi. Omusambwa bwe gwabulira tuba tutambuddeko akaseera ekkubo ne litubula ne tutataagana ne tubulubutana ne tukamala. Bwe twagwikirizanga bye twalyanga. Nzijukira olunaku lwe twasibirira era ne tusuulirira obukwansokwanso. Sekusala akabonero akalala n'ogenda kubuulirwa ku website. Mpeera muganda w'oyo ekiwuga ekiddako awo bakusongera okola ki ogirira. Ku lunaku olw'ekkumi ne tugguka ku kkubo lyaffe wamma ggwe ne tusekera mu kikonde naye tuba twakalisirikamu bwe tuti ne tusisinkana n'omusajja nga naye alaga eri mu maaso gye tulaga. Ye teyatuwuuna so naffe tetwamunyega. Yatambula ng'anyaamuuka bunyaamuusi era ng'alabika ng'eyaliko omulangira Ssegamwenge. Olwo ye yali atukulembedde. Bwe twatuuka mu kagga ye n'asigala ng'anaaba ebigere ffe ne tumuyisa ne tugenda mu maaso. Tuba tumalako olubirabira ne tulaba embogo 2 ziikabeddwa nga zigalamidde mu kisiikirize ky'omuti zitunudde eri Mikolo n'ambuuza kye tunaakola okuziyitako ne kimbula. Tuba tuli awo tutongojjedde ne nzijukira omusajja omu bye yambuulya ku nsolo ez'omu nsiko. Yagamba nti bwe ziba tezinnakulaba gwe n'oziraba ky'okola kwe kuwamatuka n'oziwebwenyulamu obuswanyu. Keeka kuweeseza obubonero 7 awo. Oba okasomye bulungi ne katuwoomera bakuwadde 7. Genda wali ewa mukoddomi wange mu Kenya asome musongerewo watandikira. Bwe bakwatidde wennyini gwe wootandikira muko. Naffe bwe twakola twawamatuka bunnambiro we twali akataayi okugenda okusala oluggya nga tuli bukwata. Mikolo emu egiriddemu obuti 2 nange eyange ngitimpuddemu ekitiitiriri okuwawamuka wansi zaatulaga emikira ng'enseko zitta. Mu kiseera ako omusajja we yatuyitirako muko saagala kwongerayo nnyo ojja kunzija emize bakuwa obubonero 3. Tugenze ew'omukulu omulangira ava mu Ssekabaka Kiggala Eddambwe. Muwe musongerewo. Tandika mutereereze n'omuzindaalo ogwo bulungi. Tuba tumusemberera tumulengera ng'alina kye yeekengera ne tuyimirira. Twagenda okulaba
ng'agalamira. Tuba tukyasamalidde nga teriri busa, nga mu maaso gye twali tulaga effulumya y'embogo eyakula n'egangayira. Anti amayembe gonna nga gasibaganye, naffe ne tugalamira ne tulambaala ng'abafudde. Twalowoozanga nti waliwo embogo emu, kazi nga ziri bbiri. Bwe zaalaba nga zitulaba ne zijja nga zitunoonya. Bwe twazituukako ne zituwunyawunyako, ate ne zidda awo ku bbali ne zigalamira ne zituteega. Omusajja yalaba akanyego. Mulangira komaawo bakuwa obubonero obwo buna. Tweyanziza nnyo, tweyanze omulungi awuliriza leediyo budde y'omuntu wa bulijjo. Twagala okwebaza ennyo. Njagala okuddamu okujjukiza bano wammanga ye Ssemakula Savio, St James Vocational Kalugulu, Nabiwemba Prosi Classical Secondary School Nzizi, Nancha Prosi Isaac Newton Secondary School, Sekyanzi Jola mu Masaka Citizen. Mugenda kujja ku lunaku lwa Mande ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omukaaga tutandika omutendera gwa vaawo mpitewo. Lukanga Samuel Kabuuko Church of Uganda, Serugo Andrew Malongo Baptist, Jumba David St Stephen's Kyotera ne Semuju Alex Masaka Citizen. Mugenda kujja ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 10. Ku lunaku olwokusatu nga 11 Naabagereka Esther Kabuuko Church of Uganda, Nakalema Juliet Matete Comprehensive, Nakachwa Benita St Dennis Makondo. Mugenda kujja ng'ennaku z'omwezi 11. Ku lunaku lugenda kubeera lwakusatu. Ate natugambye nti n'agenda okukwata ekifo ekyokubiri olwaleero ogenda kujja ku lwakusatu ng'ennaku z'omwezi 11. Kati ku lwokuna tujja kubeera ne Namuyanja Pros, Isaac Newton, Kayesu Kereni, Matete Comprehensive. N'omu anaakwata ekifo olwaleero ekyokusatu ogenda kujja ku lwakuna. Amanya ekisooka n'omulala ow'enkya ajja kujja ku lwakuna. Kaakati ku lwokutaano tugenda kubeera ne Ssenyomo Mike, St Monica SS, Kajoba Vincent, Bukalasa Minor Seminary, Kaggwa Peter, Uganda Matters Kikoma, n'omulala n'abaasigaddewo ku b'enkya ababiri ajja kujja ku lunaku luno. Ndowooza tukwataganye bulungi nnyo. Tugenda kutandika omutendero gwo ku lunaku olwa Mande ogwa vaawo mpitewo. Nawo tuleeta abayizi 4, twagalako era 2. Tugenda kusunsulamu mpaka ku bayizi 5, awo twolekere eri ekyannamukaaka. Kyannamukaaka mukyali nnyo ku mwanjo okuba nga mmwe mugenda otukuŋŋaanya awo ekyannamukaaka nga tugenda mu mpaka ez'akamalirizo. Ndowooza mukadde kano kennyini kaŋŋende ewa Kigemuzi agemule, kubanga n'akadde katuliiridde ow'ejjokolera mukulu Mpinga. Ekisooka ekyo nkyogedde kale. Ojja kibuuza nga tebakyakijjukira. Neeyanziza nnyo neeyanzeege weewale kubanga weekumidde ku leediyo budde leediyo y'omuntu owa bulijjo. Tubadde n'abaana 4, Kivumbi Boniface, Bokenya Job, tubadde n'Endawula Nicholas ate ne Mawanda Dauda. Kaakati Kivumbi Boniface, Archbishop Kiwanuka, engero yafunyeewo 0 oba teyafunyeewo, teyalonzeewo. Ebisoko teyafunyeewo, okwatula teyafunyeewo, obuwangwa teyafunyeewo. Ebikaana byo byaganye, Bwino n'afunawo 3, yalonzeeyo kamu, omugatte gwa bubonero buli 4. Bokenya Job okuva ku St Denis Makondo, engero teyafunyeewo. Ebisoko n'afunawo 3, okwatula teyafunyeewo, obuwangwa n'afunawo 6, ebika n'afunayo kamu, ate Bwino n'afunawo 3. Omugatte gwa bubonero buli 13. Ndawula Nicholas owa St Paul Kyanukuzi, engero teyafunyeewo, ebisoko yafunyeewo 3, okwatula n'afunawo 6, obuwangwa teyafunyeewo, ebika teyafunyeewo. Bwino n'afunawo 7, n'alondayo 3, omugatte gwa bubonero 19. Mawanda Dauda owa St Peter's College
Engero yafunyewo 3, Ebisoko n'afunawo 9, Okwatula n'afunawo 3, Obuwangwa n'afunawo 3, Ebika byaganye, Bwino n'afunawo 4, n'alondayo 3, Omugatte gwa bubonero 25. Leero abaana 2 abayiseewo kuliko Ndawula Nicholas owa St. Paul Kyanukuzi yakutte ekyokubiri. Ate Mawanda Dauda owa St. Peter's College Kisojo yakutte ekisooka n'Omugatte gwa bubonero 25. Ekitegeeza akutte ekyokubiri yaani? Ye Ndawula Nicholas. Ndawula ogenda kujja ku lunaku olwokusatu ng'ennaku z'omwezi 11 ogenda kumutendera ogwokubiri. Ate Mawanda Dauda ogenda kujja ku lunaku olwokuna. Si kyekikyo? Tweyanziza nnyo, tweyanzega omulungi awuliriza, tetugenda kusukkako wano tugambe ekigambo kimu nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.